yabadde Bungereza ne bamubuuza ku bisiyaga jjukira teri kibuuzo nannyini ambuleera kyadoojinga nga kibuuzo kya bisiyaga. Webale nnyo webalire ddala nkwaniriza webale nnyo webalire ddala atulaba yosinza okuba nga ate okulengera zekali esuubula ow'Nakaseke. Ndi Nakaseke gye nsinzira obbaweereza muli mutya basebo ne bannyabo. Ensonga nnyingi nno kubanga buli lukya waliwo ebintu ebijja nga tulina okubiwa bannaffe abeetiiririra bwe tuyinza okukiyita kuba mulimu abeetiiririra nga ali mu position esobola okusituka neeyogera ku kintu nekitegeezebwako abo abatakimanyi ne bakitegeera naye ye kennyininyini ne yeeryamu olukwe ne yeetiiririra. Ebintu bingi ebizze bibeerawo naye ndowooza buli w'obondabye wano buba buli w'ondaba ebirungi mbyogerako bikolebwa bakulembeze abatukulembera oba abatufuga naye n'ebibi mbyogerako newankubadde ebibi bye nsinga okwogera kubanga tewali nsonga lwaki ebirungi mbyogera nga tebikolebwa. Kina buli gw'olaba abasinga aboogera atunuulira nnyo ebibi, ebirungi n'abireka. Yes, tosobola kumpa nsonga lwaki mba njogera ebirungi olwedde nga bikolebwa. What I can do to appreciate kibwe nzijja ngamba kale mwebale mukozeeko wano ne wano ne wano bisatu mubikoze naye omusanvu gukyali 10 mukozeeko bisatu omusanvu gugaanyi lwaki mwetereeze. Olwo program bagirita poliisi n'omuntu wa bulijjo zitera okubeera ku radio stations ez'enjawulo. Programs ezo kiba tekitegeeza nti omuntu oba oli awagira poliisi oba abapoliisi baagala abantu ba bulijjo oba tebabaagala. Wabula oluusi ekireetawo programs ebyo bwe bityo mmwe abapoliisi mwetereeze. Omuntu ono wa bulijjo wa wansi asobola okuba nga wafunidde akawenda okubeera nga asobola okukuba essimu agambe bannange nno waategedde afande ono omusajja ali enguzi misana ttuku mukolere ki nti abeera wa nti asitegingawo mu kkoona awo bw'oba boti wali ku roundabout wano boti ng'odda ku kkubo lino oyo omusajja w'abeera. Ekyo kyokka kimala okubanga poliisi yeetereeza kitegeeza nti omuntu ono wa bulijjo tumwetaaga ate n'owa poliisi naye tumwetaaga. Pointi yange eri nti wano okujja wano okubaako ne byenjogera si lutalo wabula ndi omu ku batono abakuba ttooki mu bintu ebikolebwa n'ebikoleddwa n'ebigenda okukolebwa okusobola okubeera nga abo ababikola oba ababikoze oba abagenda okubikola nga beetereeza nga bakola kye balina okukola. Waliwo omusajja yannyumiriza n'aŋŋamba naye Jamaalo okimanyi nti nno Bobi Wine bizinesi yabadde alina by'ayogera mu kusooka nasose n'entya kubanga musajja wankyukakyuka. Eŋŋamba otegeeza ki mu bye yannyinnyonnyodde nga kye nabadde ndowooza si kyekyo kubanga nasose ne munyiigira ne mugamba naye Honorable kiki ky'otegeeza. Mu bye yadde annyumiza n'aŋŋamba naye ggwe tokimanyi nti Bobi Wine business nti Bobi Wine mulimu bannayuganda abasavayivinga okuva lwe yatandika okugenda ku bukulembeze nti kati mubaka wa paalamenti nga bafunye ebirungi n'obugagga na buli kimu because of Bobi Wine. Era bwe bukya ku makya Bobi Wine n'akwata famire ye n'agamba nze mpanise nze nvudde mu politics nvudde ngenze kubanga right now Bobi Wine nti ye muntu ensi yonna gy'asobola okusabamu obubuddamu esobola okubumuwa wonna w'ayagala okugenda n'agamba nze ndi mu kutya obulamu bwange ne famire yange asobola okugendayo naye waali wano ali mu struggle anoonya bulungi bwa Uganda kukyuka kulaba ku mata ga Uganda. Honorable bwe yabadde annyonyola
yaŋŋambye naŋŋamba naye gwe tolina ky'omanyi naŋŋamba nti waliwo ebintu ebimu by'olina okutunuulira amusa okimanyi waliwo abantu abali ku musaala ku payroll ng'omulimu gwakola gwa kuvuma Kyagulanyi omwezi bwe guggwako ng'asasulwa essente nabadde mpulira kiwulire naye mu bigambo bye twayogedde oli nankakasiza ddala ne lisiti n'agimpa ate bwe weetegereza ennyo nga waliwo ebintu ebyogerwa abantu abo mu butuufu bw'omakuba mu ttooki abantu basasulwa bavume Kyagulanyi abantu basasulwa bakyayise Kyagulanyi abantu basasulwa bajja abantu ku mulamwa olwa puroguramu Kyagulanyi gy'aba alina oba puroguramu ennungi Kyagulanyi gy'abawa bannayuganda naŋŋamba okimanyi mulimu bannabyabufuzi abasasulwa mulimu bannabizinesi abasasulwa mulimu abasumba nga bali ku payroll ng'essente ezo buli mwezi azifuna era nga ye ekimusasula olw'okuba nti aba alina abagoberezi bangi alina endiga asobola okuyimirira ku katuuti ng'ekimusasula kuvuma Bobi Wine that is all nga ye kasita akikola bw'atyo n'akikolera gavumenti oba n'akikolera abo ba stakeholders ababa basazeewo nti kati kano omanyi oluusi tunenya gavumenti naye oluusi kabeera ka clean newankubadde like 70% tuli sure nti eluusi ebeera ekimanyiiko waliwo omuntu gw'olaba n'akwata microphone mu bantu nga bayitirivu nnyo n'atandika okuvuma n'avuma n'okaba naye kati ono ate obusungu abugyeewo waliyo abantu abasasulwa anyiige nga mu kunyiiga nga bamusasudde anyiige bamala onyiiga avume tegeerekese kati awo weebuuliza n'ogamba naye kati ono ate obusungu abugyeewo besides waliyo abantu abamu nga ye obulamu bwe olukeera ku makya banaye kati lwaki ndese ekibozibozi kino oba lwaki ndese ensonga zange zino manyi amatu gano kiba kirungi nnyo okuwulira ndoza kyekisinga owunyiriza ebintu bino bibiri byonna bya mugaso naye buli kimu kisiŋŋana kinnaakyo naye nze ŋŋamba bw'owulira kibeera beta n'otawunyiriza nti wuliriza nnyo oleme kuwunyiriza waakiri owuliriza obuwuliriza akitegedde njagala okitegeere bulungi His Excellency Bobi Wine bwe yayingira ebyobufuzi kubanga teyabitandikira wala teyabitandikira ku kakiiko ka ggombolola ebyobufuzi bye yabitandikira mu music lwakuba mwe abamu temwakitegeera ebyobufuzi bwe ate ebyobufuzi ebirungi era ebirambulukufu ebiraga omukulembeze yabitandikira mu ndongo mu nnyimba ezimu nga obululu tebutwawula owuliriza bulungi ennyimba ezo bwe zityo ojja kumanya nti ebyobufuzi ebisinga ebya Bobi Wine wonna we yabitandikirawo mu ndongo tabitandikangako nga bwe mulowooza nti abitandise jjuuzi kibeerangawo waliwo n'abantu abamu waliwo abantu abalala ngaera bwegaye nti mulimu bannabyabufuzi mulimu abakulembeze mulimu abasumba mulimu abakulu b'amadiini mulimu kugamba abantu mu miti ebyenjawulo nga ye waaba tavumye Kyagulanyi ye waaba tayogedde ku Bobi Wine ye waaba nga talina nga kugamba nga tatambudde mu layini eyo obulamu tebubeerawo ng'asasulwa busasulwa ife we tumala okuba ttooki ne twetoolola bwe tuti nga tunoonya abantu kiki kye balina okutegeera kubanga abantu baleme kubawugula oli asobola kiki olina owulira oli asobola okujja ng'ekituufu alina ky'ayisaawo mateeka mangi gajja
wegendereze nnyo bwe gaba gazze mu parliament nga waliwo erina okuteesebwako ne wabaawo ekintu ekijja eky'amaanyi ekiwugula abantu obwongo bwonna ne buwuguka ne budda ku kiri ng'olina owuliriza owunyiriza osooka omanye naye lwaki kino ate kiri bwe kiti just within hours or few days kino olubadde okiyisaawo kiri ne kihappeninga nga kinene nnyo osookanga n'obala kubanga that is politics. If you don't care about the politics of your country, then you is a fool. Nti bw'oba tofaayo ku byabufuzi bw'eggwanga lyo then gwe oli musiru kitegeeza olina okufaayo nnyo naawe ogambe naye kati lwaki bano bagamba we bati lwaki kino kizze kinoonyerezeeko kiba kisobola okukuyamba gwe muli n'oyambibwa. Abakulembeze si be bokka. Abakulembeze kye mbadde ngezaako tegeeza njagala omanye nti si bakulembeze bokka, si bannaddiini bokka, si bantu banjawulo abo be twogerako bokka bokuba be mbadde njogerako nti be baliwo okutabula ebintu bya Kyagulanyi. Kati njagala nkukakasa ate waliwo ekintu ekirwadde ekitambula ekiri mu music industry. Ekyo nga kisenseddemu nnyo. Then ng'oggyeko music industry waliwo ekirwadde ekiri mu ba-bloggers. Ng'oggyeko ba-bloggers waliwo ekirwadde ekiri mu ba-radio and TV presenters. Kiffe tulina abantu be tumanyi nga bw'akeera ku makya n'ayogera ku Kyagulanyi obulungi agobwa ku mulimu nga tabeerawo. Nga bw'akeera ku makya nga ye omulimu gwo n'okumwongeza omusaala n'okusasitaininga oba n'okubeera ng'akuuma omulimu gwe kuvuma Bobi Wine. Bw'akeera n'amuvuma ensi aba amaze okutereera. Era oba tolina ky'oyinza kumugamba. Nga ye kimusasuza kuvuma. Era singa kyekiri kye mbagambye emabega nti singa bukya ku makya kubanga kati kambabulireko ebintu ebimu kati ng'abayimbi abawana abasinga okubeera ab'amaanyi ennyo Bobi Wine. Ba-influencer bonna bw'obanga tovumye Bobi Wine ate mu bubi abo bebo bolaba abo abasasulwa kubanga bw'avaayo n'amuwa credit olwo abeera threat. Bw'avaayo n'alaba ebintu n'obeera ku ludda olunyigirizibwa obeera threat. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti byonna tubikole wakati tuba tusazeewo okubikola naye tubeere beegendereza kubanga n'abayimbi bennyini singa Bobi Wine taliiwo abo be mulaba abasinga abavuga emmotoka ez'akabi abasinga kambabuulire okuba yayingira ebyobufuzi bwe bugagga bwabwe okutandika omumanyikako okutandika okubeera nga nawo gavumenti ebalengera nti bayinza okubeera ab'obulabe oba ab'amaanyi ne babayita abanafuwa emitima ne banafuwa abakakanyabala ne bakakanyala Kyagulanyi. Singa tekyali ekyo, singa tewali makulu, singa tewali wadde era ne bukya ku makya n'apaakingamu ebintu bye n'agamba nti bannange panisi by'obufuzi mbivuddemu ndi mu kutya noonya bubudamu kubanga tomanyi nansi zimuyayaanira kumuwa buli kimu kyayagala mu bulamu bwe bw'ensi yonna, kumuwa buli kimu kyayagala famire ye abaana n'abazzukulu bonna kubanga alina kyalaze mu East and alina kyalaze mu Africa. Semazingawo Africa alina kyalaze nti ebintu bisoboka. Nti bano abakulu ababadde mu buyinza babaddemu for 40 years abakulu abo babaddemu nti alaze nti ate ye generation ye ku myaka gya 3 mu yatandikira ku 3 mu okutandika okuzoganya oba okutandika okuvuga nyenyenyenyenyenyenye kati ali mu myaka 4 n'alaga nti kisoboka bulungi nnyo okubeera nga mbeera omukulembeze w'eggwanga. Kisoboka okubeera nga tukyusa obukulembeze nga tuyise mu kalulu.
kisoboka okubeera nga tuyita mu kunnyonnyola omuntu n'amanya nti kati naye emyaka gye 35 oba 37 bwe giba giganye mazima ddala kati naye tuba tukwongedde emyaka emirala 10 kiki kyogenda okutereeza. Njagala kati gwe kale gwali awandaba gombuulire kiki kyagenda okutereeza oba bakulu bano kiki kye bagenda okutereeza singa bukeera ku makya kale nitugamba kale batusabye emyaka emirala 5 ese tugenda walanyi tugambe emyaka emirala 10 gwe mukulaba okukugulaba wa kiki kye bayinza okutereeza ekiganyi bwana osobola okumpabula muno nga weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, bakirina, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.